bali nakatuka ne mukama wange atuka tuje. But there is another function there. Waliwo ebirebe nakukobanga bya State House. Webuuza get the number of Uwa. Yenze Joseph Luzige ndi munnamateeka wa famire naddala abaana babadde beegaana tisi baana ba mugenzi Paul Job Kafeero ate era ku sayidi emu nga nkiikirira abamu ku baganda be ababadde baagala exercise eno genda mu maaso ate era nga ne ku sayidi nga mulimu n'essenga. Tumaze ebbanga ddene nga abaana ba famire bagugulana olw'ensonga nti baagala okumanya ddala oba kituufu bazaalibwa wano era nga bazaalibwa omugenzi Paul Job Kafeero. Ndi musanyufu nti oluvannyuma lwa kkooti okuwa ekiragiro olwaleero gavumenti nga tuyita mu Honorable Minister Balaam Balgahara yasobodde okumidyetinga famire n'okuyingira mu nsonga zino era njagala okumwebaza kubanga akoze kinene nnyo okulaba nti exercise eno egenda mu maaso. Oweekitiibwa minisita nga ogyeko ekyo ayambye nnyo okulaba nti exercise ebeera facilitated esasulibwa era tuwolabira wano nga abakugu aba police abakulibwa Assistant Inspector General of Police Dr. Byarahanga bamaze okufuna samples ku mugenzi Paul Job Kafeero era nga samples ezo tumaze okusayiningako era nga tugenda kuzivuga butereevu okugenda mu Government Analytical Laboratories n'okugenda mu laboratory ya police okusobola okwekebejjena nga butonde. Tuyita abantu abo bonna abadde bagamba nti baana ba mugenzi Paul Job Kafeero ku Lwokusatu olwa wiiki eno okwosa enkya bagende mu police laboratories ate era ne analytical government laboratories basobole okugibwako samples wali ewandegeya. Njagala okwebaza ennyo Oweekitiibwa Minisita Balaam olwaleero gy'akoze okulaba nti exercise eno eggwa ate era mu ngeri emu njagala okwebaza Uganda Police ekiikiriddwa Dr. Byarahanga akoze omulimu omulungi. Exercise ebadde peaceful ewedde bulungi nnyo samples tuzifunye tusuubira nti enkaayana zino zonna ezibadde ziriwo okumala emyaka nga 10 okuva omugenzi lwe yagenda tizigenda kuggwa mu bbanga eritali lyewala. Wano we njagala okusabira general public ekkirize ffenna gye tubadde bulungi tubadde bulungi naddala mu families zaffe naye nga family eno teteredde era nkimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi kati wali musanyufu tewali muntu ayagala kuba n'abaana be nga babonaabona era public badde exercise n'abamu tebajagala naye scientifically tumaze ebbanga mu kooti nga abakugu batugamba kino kyokka kye kisobola okukolebwa naffe twandyagadde okikola in any other way naye tekisobokera kyobula nti kooti yawa ekiragiro exercise eno ekolebwe ekiwagiro ekyo ne tukitwala ku police kyabadde cleared ne ba family members ne bakikkiririzaamu era olwaleero exercise ewedde twetondera bonna bekikosezza naye tewabadde ensonga tewabadde engeri ndala yonna yakusetolinga famire y'omugenzi Paul Job Kafeero ow'erinnya okuggyako eno okusinza ku bakugu kye baatugamba. Nekiwayo oba kiwayi ki oba kiwayi ki ekikulu abaana kufuna bwenkanyira bonna bagenda kubaawo kibadde kyemesezza ensonga eno yonna ebadde dispractical gye bava okukola leero badokita naye kati buli kimu nze essanyu lye nnina ku famire ya mukulu wa Kafeero egenda kutereera era egenda kuba wamu na buli eyagula ekintu kya mukulu wange bambi nkusaasidde wandibadde ekivaamu nga bukyali ndajana naye sinatuuka ku kinyusi ekibadde kindajanya kufuna sampo ku musajja kufuna sampo ku taata tumanyi ani atuzaala kati ketufunye sampo tata awedde oziikulwa ne bamuggyako sampo kati kitegeeza tugenda kumanya gye batuzaala
abaana bonna buli ali gyali mumanyi nti oli mwana wa Prince Job Paulo Kafeero tukuyita tuyambe ku Lwokusatu Honorable Balamu atuyita batuggyeko omusaayi nekyakyo njagala balina kye baali bantegeezezzaako era n'olwaleero nengedde bulengezi wano patulo ng'etuuse nemba gye mbadde nenzija mbuuze patulo gamba ki ku kyalo kyaye nga sirina nakimanyi kwe kujja n'ensanga nga byakafeero bye bigenda mu maaso. Erinnya Kasimabwa Rosias kyeyamaani w'ekyalo kino Busansula. Ebintu byonna ebibaddewo ono ajja n'agamba nti ffe tetufuna ku ssente naye kati bagenda bavayo nga bonna bali kitole promota yenna n'abaguza ekivuulo kino agenda kubeera nga mumativu nga musiimu olw'ensonga nti ekimu kijja kuba kikoze eki kyetadde. Okusingira ddala nebaza Mwami Balamu wamu ne gavumenti kuba ndabyewo balooya ba gavumenti wano, ndabyewo poliisi, Uganda poliisi tebaganye abakukyalo babakkiriza bali mabbali tebabaganye kutuuka wano. Ndabawo ba defense chairman w'ekyalo kansala bonna weebali naye okusingira ddala nebaza Mwami Balamu minisita weebale kuyingira mu nsonga zino wamu n'abapoliisi wamu ne dokita akoze ku by'okukola ki ku by'okutereeza omugenzi nga bamuggyeeyo. Nze Luvuulwa Jalisi. Kakati embeera eno egenda mu maaso wano tusuubira nti nno egenda kujjawo okuleekaana kwonna okubaddewo eteekewo emirembe era ffe tulina essanyu lingi nti no waakiri kino kikoleddwa mirembe era exercise ekyagenda mu maaso katusuubire nti nno ebigenda okuva mu birungi byereere. Hello.